Okuva essula y'omukaaga kutuuka ku y'ekkumi. Mukama n'amugamba Musa nti kaakano bw'oliraba bye ndimukola Falaawo, kubanga n'omukono ogw'amaanyi alibaleka era n'omukono ogw'amaanyi alibagoba mu nsi ye. Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti nze yakuwa. Nalabikira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Naye mu linnya lyange yakuwa saamanyibwa nabo. Ne nyweza nate endagaano yange nabo okubawa ensi ya Kanani, ensi ey'okutambula kwabwe gye baatambulamu. Nate ne mpulira okusinda kw'abaana ba Isirayiri, Abamisiri be baafuula abaddu, ne njijukira endagaano yange. Kyova obabuulira abaana ba Isirayiri nti nze yakuwa, nange ndibaggyako emigugu egy'Abamisiri. Ndibaggyirawo obuddu bwabwe, ndibanunula n'omukono gwe ndigolola n'emisango eminene, era ndibeetwalira okubeera eggwanga, nange ndibabeerera Katonda, nammwe mulimanya nga nze yakuwa Katonda wammwe abaggya mu migugu egy'Abamisiri. Era ndibayingiza mu nsi eri gye nayimusiza omukono gwange okugiwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Ndigiwa mmwe okubeera obutaka, nze yakuwa. Musa n'agamba bw'atyo abaana ba Isirayiri, naye ne batawulira Musa ku lw'obunaku obw'omwoyo era ne ku lw'obuddu obukambwe. Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, yingira ogambe Falaawo kabaka w'e Misiri abaleke abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. Musa n'ayogera mu maaso ga Mukama ng'agamba nti laba, abaana ba Isirayiri tebampulidde, Falaawo anampulira atya nze atakomolebwa mimwa? Mukama n'agamba Musa ne Alooni n'abalagira eri abaana ba Isirayiri n'eri Falaawo kabaka w'e Misiri okuggya abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri. Abo gye mitwe gy'ennyumba z'abajjajja baabwe, abaana ba Lewubeeni omubereberye wa Isirayiri, Kanoki ne Paalu, Kezulooni ne Kalumi, abo bye bika bya Lewubeeni. N'abaana ba Simyoni, Yemweri ne Yamini ne Okadi ne Yakini ne Zokali ne Sawuli omwana w'omukazi Omukanani. Abo bye bika bya Simyoni. Ne gano ge mannya g'abaana ba Leevi mu mirembe gyabwe: Gerusoni ne Kakosi ne Merali. N'emyaka egy'obulamu bwa Leevi emyaka 137. Abaana ba Gerusoni, Libuni ne Simeeya mu bika byabwe. N'abaana ba Kokasi, Amulaamu ne Izukali ne Kebuloni ne Uziyeri. N'emyaka egy'obulamu bwa Kokasi emyaka 133. N'abaana ba Merali, Makuli ne Musi, abo bye bika by'Abaleevi mu mirembe gyabwe. Amulaamu n'awasa Yekobedi muganda wa kitaawe n'amuzaalira Alooni ne Musa. N'emyaka egy'obulamu bwa Amulaamu emyaka 137. N'abaana ba Izukali, Kola ne Nefega ne Zikiri. N'abaana ba Uziyeri, Misayeri ne Erizafani ne Sisiri. Alooni n'awasa Eriseba muwala wa Aminadabu muganda wa Nakoyisoni, n'amuzaalira Nadabu ne Abiku, Eriyeza ne Isamaali. N'abaana ba Kola, Asiri ne Erukana ne Abiyasafu, abo bye bika by'Abakola. Eriyazaali omwana wa Alooni n'awasa mu bawala ba Putiyeri, n'amuzaalira Finekasi. Abo gye mitwe gy'ennyumba z'abajjajja b'Abaleevi mu bika byabwe. Abo ye Alooni ne Musa bali Mukama be yagamba nti muggyeyo abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri mu ggye lyabwe. Abo be bagamba Falaawo kabaka w'e Misiri okuggya abaana ba Isirayiri mu Misiri. Abo ye Musa ne Alooni bali. Awo ku lunaku Mukama lwe yagamba Musa mu nsi y'e Misiri, Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, nze Mukama, ogambe Falaawo kabaka w'e Misiri buli kye nkugamba. Musa n'ayogera mu maaso ga Mukama nti laba, sikomolebwanga mimwa, Falaawo anampulira atya? Okuva essula ey'omusanvu. Mukama n'agamba nti laba, nkufudde Katonda eri Falaawo, era Alooni muganda wo alibeera nnabbi wo. Olyogera kye nkulagira, ne Alooni muganda wo aligamba Falaawo aleke abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. Nange ndikakanyaza omutima gwa Falaawo ne nnyongeza obubonero bwange n'amagero mu nsi y'e Misiri, naye Falaawo talibawulira. Nange nditeekako omukono gwange ku Misiri ne nfulumya eggye lyange, abantu bange abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri n'emisango eminene. Nabo Abamisiri balimanya nga nze Mukama bwe ndigolola omukono gwange ku Misiri ne mbaggyayo abaana ba Isirayiri mu bo. Musa ne Alooni ne bakola bwe batyo Mukama nga bwe yabalagira. Bwe batyo bwe baakola. Ne Musa yali nga yakamala emyaka 80 ne Alooni nga yakamala 83 bwe baayogera ne Falaawo. Mukama n'agamba Musa ne Alooni ng'ayogera nti, Falaawo bw'alibagamba ng'ayogera nti
mukolewo ekyamagero n'olyoka ogamba Alooni nti twala omuggo gwo ogusuule wansi mu maaso ga Falaawo gube omusota. Musa ne Alooni ne bayingira ewa Falaawo ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira. Alooni n'asuula omuggo gwe wansi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be ne guba omusota. Falaawo naye n'alyoka ayita abagezi n'abalugo nabo abasawo Abamisiri ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama, kubanga basuula buli muntu omuggo gwe ne giba emisota, naye omuggo gwa Alooni ne gumira emiggo gyabwe. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. Mukama n'agamba Musa nti, Falaawo omutima gwe guzitowa, agaana okubaleka abantu. Ogenda eri Falaawo enkya, laba afuluma okugenda ku mugga, naawe oliyimirira ku mabbali g'omugga okumusisinkana, n'omuggo ogwafuuka omusota oligutwala mu mukono gwo, n'omugamba nti Mukama Katonda w'Abebbulaniya antumye gy'oli ng'ayogera nti leka abantu bange bampeerereze mu ddungu, era laba okutuusa kaakano towulira. Bw'atyo Mukama bw'ayogera nti ku kino kw'olimanyira nga nze Mukama, laba ndikuba n'omuggo oguli mu mukono gwange ku mazzi agali mu mugga galifuuka omusaayi, n'eby'omu nnyanja birifa, omugga guliwunya. Abamisiri amazzi ag'omu mugga galibatama okunywako. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Alooni nti twala omuggo gwo ogolole omukono gwo ku mazzi g'e Misiri, ku migga gyabwe, ku nsalosalo zaabwe, ne ku bidiba byabwe, ne ku nnyanja zaabwe zonna ez'amazzi gafuuka omusaayi. Era mulibeera omusaayi mu nsi yonna ey'e Misiri, mu ntiba z'omuti ne mu nsuwa ez'amayinja. Musa ne Alooni ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira. N'ayimusa omuggo n'akuba amazzi agaali mu migga mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be. Amazzi gonna agaali mu mugga ne gafuuka omusaayi, n'eby'omu mugga ne bifa, omugga ne guwunya. Abamisiri ne batayinza kunywa amazzi mu mugga, omusaayi ne gubeera mu nsi yonna ey'e Misiri. Ne bakola bwe batyo abasawo Abamisiri mu magezi gaabwe ag'ekyama. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. Falaawo n'akyuka n'agenda mu nnyumba ye. Abamisiri bonna ne basima kumpi n'omugga bafune amazzi ag'okunywa, kubanga amazzi ag'omu mugga tebayinza kunywako. Ennaku 7 ne zituukirira Mukama ng'amaze okukuba omugga. Okuva essula ey'omunaana. Mukama n'agamba Musa nti, yingira eri Falaawo omugambe nti bw'atyo Mukama bw'ayogera nti leka abantu bange bampeereze, era bw'onoogaana gwe okubaleka, laba ndikuba ensalo zo zonna n'ebikere, n'omugga gulijjula ebikere. Ebiririnnya ne biyingira mu nnyumba yo, ne mu kisenge kyo mw'osula, ne ku kitanda kyo, ne mu nnyumba z'abaddu bo, ne ku bantu bo, ne mu ntamu zo, ne mu bibbo eby'okugoyeramu. N'ebikere biririnnya ku ggwe, era ne ku bantu bo, ne ku baddu bo bonna. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Alooni nti golola omukono gwo n'omuggo gwo ku migga, ku nsalosalo ne ku bidiba, olinyise ebikere ku nsi ey'e Misiri. Alooni n'agolola omukono gwe ku mazzi g'e Misiri, ebikere ne birinnya ne bisaanikira ensi ey'e Misiri. N'abasawo ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama, ne balinyisa ebikere ku nsi y'e Misiri. Falaawo n'alyoka bayita Musa ne Alooni n'ayogera nti, musabe Mukama anziyeko ebikere nze n'abantu bange, nange n'abaleka abantu baweeyo ssaddaaka eri Mukama. Musa n'agamba Falaawo nti, olw'ekyo weenyumiriza ku nze, mu biro ki mwe mba nkusabira ggwe n'abaddu bo n'abantu bo ebikere bizikirizibwe ku migga ne ku nnyumba zo, bisigale mu mugga mwokka? N'ayogera nti, ku lwajjo n'ayogera nti kibe ng'ekigambo kyo, olyoke omanye nga tewali afaanana nga Mukama Katonda waffe. N'ebikere birikuleka ggwe n'ennyumba zo n'abaddu bo n'abantu bo, birisigala mu mugga mwokka. Musa ne Alooni ne bava eri Falaawo. Musa n'akaabira Mukama ku lw'ebikere bye yamuleetera Falaawo. Mukama n'akola ng'ekigambo kya Musa, ebikere ne bifiira mu nnyumba, mu mpya ne mu nsuku. Ne babikuŋŋaanya entuumu n'entuumu, ensi n'ewunya. Naye Falaawo bwe yalaba ng'ebbanga we liri ery'okuwummuliramu, n'akakanyaza omutima gwe n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera.
Mukama n'agamba Musa nti gamba Alooni nti golola omuggo gwo okube enfuufu y'ensi ebe ensekere mu nsi yonna ey'e Misiri. Ne bakola bwe batyo. Alooni n'agolola omukono gwe n'omuggo n'akuba enfuufu y'ensi, ne waba ensekere ku muntu ne ku nsolo, enfuufu yonna ey'ensi n'eba ensekere mu nsi yonna ey'e Misiri. N'abasawo ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama balyoke baleete ensekere, naye ne batayinza. Ne waba ensekere ku muntu ne ku nsolo. Abasawo ne balyoka bagamba Falaawo nti eno y'engalo ya Katonda. Falaawo n'akakanyala omutima gwe, n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. Mukama n'agamba Musa nti golokoka ku nkya mu matulutulu oyimirire mu maaso ga Falaawo. Laba afuluma okugenda ku mazzi, omugambe nti bw'atyo Mukama bw'ayogera nti leka abantu bange bampeereze. Naye bw'otoobaleke, laba ndikuleetera ebikukulu by'ensowera gwe n'abaddu bo n'abantu bo, ne mu nnyumba zo n'ennyumba ez'Abamisiri zirijjula ebikukulu by'ensowera era n'ebibanja mwe ziri. Nange ndijawulako ku lunaku luli ensi ey'e Goseni abantu bange mwe basula, ebikukulu by'ensowera bireme okubeerayo, olyoke omanye nga nze Mukama ali wakati w'ensi. Nange nditeekawo okununula wakati mu bantu bange n'abantu bo, jjo leka libeerawo akabonero kano. Mukama n'akola bw'atyo. Ebikukulu by'ensowera ne bijja ebizibu mu nnyumba ya Falaawo ne mu nnyumba z'abaddu be ne mu nsi yonna ey'e Misiri, ensi n'efa ebikukulu by'ensowera. Falaawo n'ayita Musa ne Alooni n'ayogera nti mugende muweeyo ssaddaaka eri Katonda wammwe mu nsi eno. Musa n'ayogera nti si kirungi okukola bwe kityo, kubanga tuliwa ekyomuzizo eky'Abamisiri Mukama Katonda waffe. Laba bwe tulimuwa ekyomuzizo eky'Abamisiri mu maaso gaabwe, tebalitukuba amayinja. Katugende olugendo olw'ennaku 3 mu ddungu, tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe nga bw'alitulagira. Falaawo n'ayogera nti naabaleka muweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda wammwe mu ddungu, wabula kino kyokka, temugenda wala nnyo munsabire. Musa n'ayogera nti laba nva mu maaso go, ndimusaba Mukama ebikukulu by'ensowera bijjibwewo eri Falaawo, eri abaddu be n'eri abantu be, jjo wabula kino kyokka, Falaawo aleme okweyongera nate okulimba obutaleka abantu baweeyo ssaddaaka eri Mukama. Musa n'ava mu maaso ga Falaawo n'asaba Mukama. Mukama n'akola ng'ekigambo kya Musa, n'amuggyirawo ebikukulu by'ensowera Falaawo, abaddu be n'abantu be ne watasigala n'emu. Falaawo n'akakanyaza omutima gwe omulundi ogwo nate n'atabaleka abantu. Okuva essula ey'omwenda. Mukama n'alyoka agamba Musa nti yingira eri Falaawo omugambe nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda w'Abebbulaniya nti baleke abantu bange bampeereze, kubanga bw'onoogaana okubaleka n'oyongera okubakwata, laba omukono gwa Mukama guli ku magana go agali mu ttale, ku mbalaasi, ku ndogoyi, ku ŋŋamira, ku nte ne ku ndiga. Nsottoka omuzibu ennyo. Era Mukama alyawula amagana g'Abayisirayiri n'amagana ag'e Misiri, so tewalifa n'emu mu ago ag'abaana ba Isirayiri gonna. Mukama n'assaawo ekiseera kye yayagala ng'ayogera nti jjo Mukama bw'alikola ekyo mu nsi. Mukama n'akola kiri bwe bwakyenkya. Amagana gonna ag'e Misiri ne gafa, naye mu magana g'abaana ba Isirayiri tewaafa n'emu. Falaawo n'atuma, laba mu magana g'Abayisirayiri tewaali newankubadde n'emu efudde, naye Falaawo omutima gwe ne gukakanyala n'atabaleka abantu. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti mwetwalire embatu ezevu ery'omu kyoto. Musa alimansiza waggulu mu maaso ga Falaawo, era liriba nfuufu ku nsi yonna ey'e Misiri, liriba jjute eriyulika mu mabwa ku muntu ne ku nsolo mu nsi yonna ey'e Misiri. Ne batwala evvu ery'omu kyoto ne bayimirira mu maaso ga Falaawo. Musa n'alimansa waggulu, ne liba ejjute eriyulika mu mabwa ku muntu ne ku nsolo. Abasawo ne batayinza kuyimirira mu maaso ga Musa ku lw'amayute, kubanga amayute gaali ku basawo ne ku Bamisiri bonna. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'atabawulira nga Mukama bwe yagamba Musa. Mukama n'agamba Musa nti ogolokoka enkya mu makya n'oyimirira mu maaso ga Falaawo n'omugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda w'Abebbulaniya nti leka abantu bange bampeereze, kubanga omulundi guno n'akuleetera ebibonobono byange byonna, omutima gwo n'abaddu bo n'abantu bo, olyoke omanye nga tewali mu nsi yonna afaanana nga nze.
kubanga kaakano nandigolodde omukono gwange nandikukubye ggwe n'abantu bo ne kawumpuli wandizikiridde mu nsi. Naye ddala mazima kyenvudde nkuyimiriza okukulaga amaanyi gange ggwe era erinnya lyange okubuulirwa mu nsi zonna. Okutuusa kaakano weegulumizizza ku bantu bange obutabaleka. Laba jjo nga mu kiseera kino nditonyesa omuzira omuzito ennyo ogutalabikanga mu Misiri kasookedde esooka okubaawo okutuusa kaakano. Kale kaakano tuma oyanguwe okuyingiza amagana go ne byonna by'olina mu ttale. Buli muntu n'ensolo abanaalabika mu ttale abataleetebwe mu nnyumba omuzira gulibakuba balifa. Eyatya ekigambo kya Mukama mu baddu ba Falaawo n'abaddusiza abaddu be n'amagana ge mu nnyumba, ataakitya ekigambo kya Mukama n'abaleka abaddu be n'amagana ge mu ttale. Mukama n'agamba Musa nti, golola omukono gwo eri eggulu, omuzira gubeere mu nsi yonna ey'e Misiri, ku muntu ne ku nsolo ne ku muddo gwonna ogw'omu nsuku mu nsi yonna ey'e Misiri. Musa n'agolola omuggo gwe eri eggulu. Mukama n'aleeta okubwatuka n'omuzira, omuliro ne gukka ku nsi. Mukama n'atonyesa omuzira ku nsi ey'e Misiri. Awo ne waba omuzira n'omuliro ne gwaka wakati w'omuzira omuzito ennyo ogutabangawo mu nsi yonna ey'e Misiri kasookedde ebeera eggwanga. Omuzira ne gukuba mu nsi yonna ey'e Misiri buli ekyali mu ttale, omuntu era n'ensolo. Omuzira ne gukuba buli muddo ogw'omu nsuku, ne gumenya buli muti ogw'omu nsuku. Mu nsi ey'e Goseni yokka mwe baali abaana ba Isirayiri mwe mutaali muzira. Falaawo n'atuma n'ayita Musa ne Alooni n'abagamba nti, nyonoonye omulundi guno, Mukama ye mutuukirivu, nange n'abantu bange tuli babi. Musabe Mukama kubanga okubwatuka okw'amaanyi n'omuzira bimaze. Nange ndibaleka muleme okulwawo nate. Musa n'amugamba nti, bwe ndimala okuva mu kibuga ne ndyoka mwanjululiza Mukama ebibatu byange, okubwatuka kuliggwaawo, so tewalibeera muzira nate, olyoke omanye ng'ensi ya Mukama. Naye ggwe n'abaddu bo manyi nga temulitya kaakano Mukama Katonda. Obugoogwa ne sayiri ne bikubibwa, kubanga sayiri yali etanula okubala n'obugoogwa bwali busansudde. Naye eŋŋano ne kusemesi tebyakubibwa kubanga byali nga tebinnamera. Musa n'ava mu kibuga eri Falaawo n'ayanjululiza Mukama ebibatu bye. Okubwatuka n'omuzira ne biggwaawo, so enkuba n'etetonya ku nsi. Falaawo bwe yalaba ng'enkuba n'omuzira n'okubwatuka nga biweddewo, ne yeeyongera okwonoona, n'akakanyaza omutima gwe ye n'abaddu be. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala, n'atabaleka abaana ba Isirayiri nga bwe yayogerera Mukama mu Musa. Okuva essula y'ekkumi. Mukama n'agamba Musa nti, yingira eri Falaawo kubanga nkakanyazizza omutima gwe n'omutima gw'abaddu be, ndyoke ndage obubonero bwange buno wakati waabwe. Era olyoke obuulire mu matu g'omwana wo ne mu g'omwana w'omwana wo bye nkoze ku Misiri n'obubonero bwange bwe nkoze wakati waabwe, mulyoke mumanye nga nze Mukama. Musa ne Alooni ne bayingira eri Falaawo ne bamugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda w'Abebbulaniya nti, olituusa wa okugaana okwetowaza mu maaso gange? Leka abantu bange bampeereze. Naye bw'onoogaana okubaleka abantu bange, laba, jjo ndireeta enzige mu nsalo yo, zirisaanikira kungulu ku nsi. Ensi ereme okulabika, zirye ebisigadde ebyawonawo omuzira bye gwabalekera, ne zirya buli muti ogubamerera mu nsuku. Era ennyumba zo zirijjula, n'ennyumba z'abaddu bo bonna, n'ennyumba z'Abamisiri bonna, nga bakitaawo bwe bataalaba newankubadde bakitaabwe bakitaawo, okuva lwe babeerawo ku nsi okutuusa leero. N'akyuka n'ava eri Falaawo. Abaddu ba Falaawo ne bamugamba nti, alituusaawo ono okutubeerera omutego. Leka abantu baweereze Mukama Katonda waabwe. Tonnamanya nga Misiri efudde? Ne bazibwa Musa ne Alooni eri Falaawo, n'abagamba nti, mugende muweereze Mukama Katonda wammwe. Naye baani abaligenda? Musa n'ayogera nti, tuligenda n'abaana baffe abato era n'abakadde baffe, n'abaana baffe ab'obulenzi era n'abaana baffe ab'obuwala, n'endiga zaffe era n'ente zaffe bwe tuligenda, kubanga obubi buli mu maaso gammwe, kubanga kitugwanidde ffe okukolera Mukama embaga. N'abagamba nti, Mukama abe nammwe nga bwe ndibaleka mmwe n'abaana bammwe abawere mulabe. Nedda, mmwe abasajja abakulu mugende kaakano mumuweereze Mukama, kubanga ekyo kye mwagala.
ne bagobebwa mu maaso ga Falaawo. Mukama n'agamba Musa nti, golola omukono gwo ku nsi ey'e Misiri wabe enzige zirinnye ku nsi ey'e Misiri, zirye buli muddo ogw'ensi, byonna byonna omuzira gwe byalekawo. Musa n'agolola omuggo gwe ku nsi ey'e Misiri. Mukama n'aleeta embuyaga ku nsi ezaava ebuvanjuba, ne ku lunaku luli obudde okuziba n'okukya bwe bwakyenkya, embuyaga ezaava ebuvanjuba ne zireeta enzige. Enzige ne zirinnya ku nsi yonna ey'e Misiri, ne zigwa mu nsalo zonna ez'e Misiri. Zaali nzibu nnyo. Edda nedda tewabangawo nzige ng'ezo, newankubadde ennyuma waazo tewalibeeranga ezo, kubanga zasaanikira kungulu ku nsi yonna. Ensi n'efuusibwa ekizikiza, ne zirya buli muddo gwonna ogw'ensi n'ebibala byonna eby'emiti. Omuzira bye gwalekawo, ne watasigala kintu kibisi newankubadde omuti newankubadde omuddo ogw'omu nsuku mu nsi yonna ey'e Misiri. Falaawo n'alyoka ayita mangu Musa ne Alooni n'ayogera nti, nnyonoonye Mukama Katonda wammwe nammwe. Kale kaakano nkwegayiridde munsonyiwe okwonoona kwange omulundi guno gwokka. Mumusabe Mukama Katonda wammwe anziyeko olumbe luno lwokka. N'ava eri Falaawo n'asaba Mukama. Mukama n'aleeta embuyaga ez'amaanyi ennyo ezaava ebugwanjuba, ne zitwala enzige ne zizisuula mu nnyanja emyufu. Tewaasigala nzige n'emu mu nsalo yonna ey'e Misiri. Naye Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'ataleka abaana ba Isirayiri. Mukama n'agamba Musa nti, golola omukono gwo eri eggulu, ekizikiza kibeere ku nsi ey'e Misiri, ekizikiza ekiwulikika. Musa n'agolola omukono gwe eri eggulu, ekizikiza ekikutte ne kiba mu nsi yonna ey'e Misiri ennaku 3. Tebaalabagana newankubadde omuntu yenna teyagolokoka mu kifo kye ennaku 3, naye abaana ba Isirayiri bonna baalina omusana mu nju zaabwe. Falaawo n'ayita Musa n'ayogera nti, mugende muweereze Mukama. Endiga zammwe n'ente zammwe ze ziba zisigala zokka, abaana abawere nabo bagende nammwe. Musa n'ayogera nti, kitugwanidde nate okutuwa mu mikono gyaffe ssaddaaka n'ebiweebwayo ebyokebwa, tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe, era n'amagana gaffe galigenda naffe. Tewalisigala kinuulo n'ekimu, kubanga kitugwanidde okuzitwalako tuweereze Mukama Katonda waffe, era tetumanyi bye tulimuweerezesa Mukama okutuusa lwe tulituuka eyo. Naye Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'atayagala kubaleka. Falaawo n'amugamba nti, va wendi, weekuume oleme okulaba amaaso gange nate, kubanga ku lunaku lw'olirabiramu amaaso gange olifa. Musa n'ayogera nti, oyogedde bulungi, siriraba nate maaso go.